Abedi Bwanika kakati Abedi Bwanika kakati Abedi Bwanika ayina enjawulo n'oli oli wakimanya kabonera mulala wa Nyindo Mukungu Abedi Bwanika ayina ekibiina bakiyita PDP ono talina kibiina ekirungi nti kati kyali badde kikulu kwegamba mukulu Sekanjabo bobo ina makagago kyali badde kirungi ogenda atotala okubudda mu kubeera maka gabalala semaka ngoyina ekibiina ekikyo ngate ero jogeza okubudde majo okuba nga mwabakyawa nnyo tasiko kyawa nkubulya biriwo ebibadde byogerwa byabo kyayi ani abadde abyogera ebibadde byogerwa byonna ebyokubetta enziro nga betta enziro kabule abadde bametta enziro okusinga ondo yerweteeka bwetesi n'ebigambo bye ng'ali kumpalanira akalwanira oli Abedi Bwanika alwanira munywanyi we era yabadde asinga okwogera ennyo nebyabadde ayogera ku kibiina ngo badde tobiwulira era mwe mubadde mumwogerako anti kakati yeyo kyeŋŋamba olina okukkiriza nti ono ansingako tosobola gamba mbuye namuvumye taata ndaba naye bwedde anvuma onomanya nti ono mukulu yes oteekwa kukimanya bumanya oba bw'oba ogenda muddamu n'ofunira engeri gy'omuddamu kuba sigama taddibwamu engeri gy'omuddamu naye olina okugirowoozaako mukama wo tosobola gamba mbwe wadde mukama wange nine obwedda nange kamuddemu tugende ku mulala abo bategerekese Veronica Nanyondo oye ensonga ezo buzimanya ensonga era mukono anti kyeŋŋamba sasa motion nga NRM yagireeta Ssekikubo nkugira yagireeta akulira abali ku ludda oluvuganya lop Honorable Ssenyonyi ye gye yegatta ku Ssekikubo era kitegeeka mu lwatu position ya mwenti yeyo tuli mabega wa Ssekikubo ku nsonga eno nekitegeeka ne bakuyita mu meeting ey'okusensalinga oteekeko omukono nojja oteekako omukono ng'oli ennamba 23 mu meeting nga heading ku lupapula ewandikiddwa bulungi censor motion n'ennaku z'omwezi tukwatagana n'osayininga n'omalamu essaawa wazindaba nga boogera ku sensa kubanga biri ebyokusayinga oyinza okuba tewabitegedde n'omuntu nga tewagusomye omubaka wa parliament obusanja bibiri kale omukiiko olukulu ayinza okuba kale teyabisomye nga teyasomye katukireke teyabisomye oba yabisomye teyabitegedde kale tumusaasidde teyasomye oba yabisomye teyategedde oba yabitegedde ne teyafuddeyo tewali buzibu omulamwa ne gutandika essaala n'esomwa n'eweebwa communication okuva wa chair n'eyogerwa subject egenda okwogerwako n'eva ewa chair twagala kusensalinga era abantu bonna naddala abanoopu n'abaopposition abasobola abalala kobiwendeera NRM omulamwa gwe tuliko gwa kusensalinga gwe guno ensonga ne ziweebwa lwaki tulina okusensalinga era tubakubiriza mu kikole n'ensonga ne ziweebwa reactions ne zibeerawo tukikole bwe tuti tugire bwe tuti n'obeeramu okumala essaawa zindaba n'oteekamu omukono n'ogamba n'ofulumamu tuli ffenna niwayita ennaku 3 n'ogamba saabitegeera bampubisa nali sibitegedde bulungi kaakati era omukono gwange njagala gujjayo kale awo katusooke tukuleke n'ogamba nti nze ngujjayo kubanga nze tebinkwatako nnyo nali simanyi nti byebyo nga lwaki nguteekako nali ngenze mu shadow cabinet meeting nga toli shadow minister angati toli shadow minister kale wona wasizira okubeera ng'otwankwaniriza nnyo nkubuuzako nti wasiibye otya afunye okusomoozebwa okwenjawulo ofiiriddwa olwazizza n'okusomoozebwa okulala nkusaasidde asobola tuka ku buwanguzi nkuyozaayoza nze Mathias Sekanjabo tuli ku MS Media nina Innocent Tegusuulwa munnabyabufuzi munnamawulire munnamateeka kakubuuze tutandike okwogera ebigambo si wasiibye otya nsiibye bulungi sebo mwebala emirimu neebaza n'omukisa ogumpeereddwa okubeerako wano okusobola okwogerako ne bannayuganda bitambula bitya mu NUP si bibi tuli bize nga bammemba
tuyina obulubwa mirundi ebiri bw'okujjuzaamu waliwo kansala alina okuba nga ajjuzibwamu awo wano mu Lubaga ansi mu Lubaga mu Kawempe ndowooza mu Kawempe yafa kansala sinategeera bulungi ne kansala yalina ekifo ekyo kirina okuba nga kijjuzibwamu kati ne muganda waffe Muhammad Segerenya tuva ku maaso ekifo kye kirina okuba nga kijjuzibwamu ate nga bwe tulinda n'akalulu akabindabinda aka 226 isaba ne mukulabako 226 mumwetegekedde nnyo nti gw'olina okukola by'olina okukola ebirala n'obirekera Katonda n'ebyosobola okukola ng'omuntu olina obikola era programu obeera nayo kalenda oba nayo n'obigoberera byonna paka ku ddakiika esembayo n'egyo kyendowooza byonna tubikoze era ndowooza tuli mu plus ebirina okuba nga bikolebwa mu budde buno nga kalenda ya Nopu bwegamba bikoleddwa n'ebintu bye tulaba Wasegirinya nti Nyanza ayogerezeganya ne Nalukoola aweeyo sente milioni 3 bamwe kadi NUP yatuukaawo mu kugifuna gw'olina ke wawaayo ebibuuzo bibiri obuuzizza wanze mu kugifuna sina kye nawaayo sina munnabyabufuzi gwensemberera gwenjogerera naye alina kye yali aŋŋambye nti yawaayo sina gwe nali ndoose gwe nali mpulidde nti yawaayo n'olwekyo ebigambo mpulira biwulire ekyokubiri nti kaadi etuusaawo n'ebiri mu Nopu abalala bali batya ekifo kya Kawempe North ekyabaddemu Honorable Muhammad Segerenya si kya Nopu yokka mu Uganda tulina ebibiina by'obufuzi ebisoba 30 ebirala bigamba ki kubanga bannamawulire space eno mulina okubeera fair ne mugigabanyaako Nopu ne mugiwa n'ebibiina ebirala ne mubiwa sinawulira kiri mu DP nti bwetaleeta eno aleeta ono tajja kuwona ono nalabika yasingako sinakiwulira mu UPC sinakiwulira mu NRM sinakiwulira mu DA oba nakyo kibiina simanyi bulungi kisinde ne nakyo kikkirizibwa ogamba nti fe abayi kisinde tujja kuwagira ono oba tuleese ono gwe tuyimidde emabega abalala baleetaani engeri gyekibadde ekyammwe nga NUP Kisegenya wadde wa NUP kibakakatako nnyo kitukakatako nnyo okusinga okutunulira ennyo NUP okusinga ebibiina by'obufuzi ebirala nzikanye naawe bakiteeke mu mateeka nti kyaffe kya Nopu bakyesonyiwe kuba kakati bano abasigadde tebali mu ring basaakiriza busaakiriza bo baleetaani babadde bagamba batya nalabye wa PPP NRM naye erina beereeta ebibiina ebirala DPF DC UPC simanyi naye ffe tusinze tunulira nnyo NUP okay ogwo mukisa tugweyanza okuba nti mutunuulidde Nopu okugitwala nti kwegamba gwe mumuli ogwa opposition omutuufu ekyo tukyebaliza bannamawulire nawe kye twagala okumanya biki ebiri mu Nopu ebyogerwako ebitali bya bulijjo biki ebiri mu Nopu abantu bibakungiriza mu kaseera kano aka Kawempe North ebitali bya bulijjo nga biri mu kibiina munda byembozizza nti mutuusaawo kadi ogitunda obutunzi okay ani agiguzaani compensation simanyi butuufu bwayo naye nagirabye wakati wa Nyanzi ne Nalukoola simanyi butuufu bwayo naawe okakasa tomanyi butuufu bwayo kati mu mbeera ya bulijjo ng'obuusabuusa ekintu katugamba oli diffiri ogamba penalty si penalty otwala ng'ogenda ku VAR VAR nga teleba kujja gwe ng'omuntu n'otuuka nga gwe olaba penalty si penalty ogenda wa ngenda watuufu wenda wewa kuba kati ogamba nti okusinziira gwe bw'otunula embeera ogamba penalty si penalty gw'ogenda naki si penalty kituufu kyozzeemu si penalty kubanga penalty oteeka okuba okakasiza ddala nti penalty negaba mateeka gaddina okukakasiza ddala nti mwami Sekanjako omusango yegukoze mu mbeera yonna mateeka ng'omulamuzi abuusabuusa alemeddwa obujulizi era agambirawo obujulizi tebumala bukyabulamu bwe muleese naye okusinziira abantu kye boogera nawe kyoyogera nti byonna biraga tewali bujulizi era kooti yagambira nti omusango gugobeddwa nolowooza lwaki ebibo bityo bitandika okujja nga tugenda mu kadde ako buli mukama lwakusitula
bo wangu debegata ku Setaani. Buli mukama lwakusitula babalonto abantu kibaleetera okulooza nti Katonda mubi ne batakkiriza kusalawo kwa Katonda ne beegatta ku Setaani. Era kino nkiyogera gyo Mwami Ssekanja okusimanyi obaogobera omupiira. Yes, ne emipiira eri bwogobera timu ya Barcelona yakubanga abantu okuboogoloza bakuba golo 5-6 nga bantu bagamba egula buguzi bali ifali badde ifali egula bagule oyo Messi gola bayiya nti adiriga ne bafiriwo kasito omukodako nga bagaba penalty. Yesu lezo si penalty bibayogeranga ne Villa wano eri atukado kisero lina akubuza nti nedda Cristiano Ronaldo oba Messi bamanyi mupiira ki ensi bwetyo bwebeera. Buli mukama bwakusitula obuzibu beerawo. Mukama bwe yasitula Nuupu ababirabo obulala balyolyomi babeereeyo ne beekuba ne batandika gikuba mu bituli. Ate mwana watuga balina ebiina ebyabwe tebabyogerako. Abakulu abalina ebisinde balina ebiina by'obufuzi nga byabwe biri registered ne bagamba nti ekyo ekibiina okiraba kiri registered kya Mpuuga manya ki kya Bwanika kiri kya Mabikki n'abalala niye omuwuliriza ngenda kuwa challenge omugoberera babeera ku mawulire n'abalala balinga abo omwaka gugwako nga tayogedde ku kibiina kye nga yogera ku Nuupu kale kibiina kyo abeera takyagala simanyi omwaka gugwako ngali ku Nuupu nenga tagambye nti ekibiina kyaffe bannange kye tuliko kati tuwandiisa abantu mujje oba ofiisi zaffe zibanzigula okuba saabwe bweziti oba kala zaffe zezino oba okusinziira kale katukkirize nti Nuupu yo bwe beegamba bweti ffe tugamba bwe tuti kwe kuvuganya nti kati ekibiina kyaffe ffe tugamba bwe tuti ekawempaawo Nuupu ebikola bweti n'enkola entuufu ffe yaffe ekibiina kya SDP tulina bikola bwe tuti ne bwe tuti era ne bakandidate baffe baabano era basebo ne banyabo mujje mwewandiise mu kibiina kyaffe ebyabwe ebibiina babyogerako ddi bwe babakyaza boogera ku NUP ate nga balina ebyabwe bye baregistering era tubeebaza okuba nti buli kaseera bapromotinga ekibiina ky'ebyobufuzi ng'ekyo bwe kiseetinga agenda abantu okwogerako kiba kyamaanyi era y'ensonga lwaki tubeebaza nene tugamba bwe bagendaga tugamba naye abakulu bano balina ebibiina ebyabwe tubabirina nti nga baagala nnyo okuteeza omanyi nyina obuzibu ku bibayo b'amagezi ne buno obuzibu bwenfuna naawe obalinako obuzibu obunene ddala baagala nnyo okuwa amagezi oli wa mupiira oli wa Chelsea amagezi baagala nnyo gawa Chelsea, Man City, Arsenal, Liverpool etwoteetya ekikopo ate tayakoze ensobi yali badde agula ono yali badde akola ono ne wali line-up Slot yali badde ajjamu ono yali badde agira nze omusajja oyo amagezi gayina okutambula kutwala osambisa bana makati teekawo bataano noteekayo babiri eri tweyanziza neffe ke tugamba amagezi agaweko ku Southampton ereme kusalwako kuba yeesinga ogeetaaga lwaki tagawako ku Southampton oba Everton siganye omulimu gugabanyeeko waako ku Man City ne Liverpool ne Southampton giweeko ku magezi ereme kusalwako kwate kwetaaga nnyo amagezi ogawa batuuse buli muwe w'amagezi agawa NRM agawa Nuupu abalala yabeesonyiwa ate nga naye alina ekibiina nga yali badde yewa amagezi ekibiina ekiyera kyo ne kisituka buli kutereeza kwonna NUP yebeetereza naye ye ate alina ekibiina ekiregistered lwaki teyeewaako tukwatagana nekyambuka naye NUP ng'ekibiina ky'ebyobufuzi generally bwe tutunuulira mu kisanja kino kye tutambuza olwaleero olina ababaka 11 nga tosobola bayita Makerere Kavule ne bajja era nga bo tukimanyi kaadi ezaabwe abalala bajja zifuna bo tebagenda kuzifuna mu kulabako ekyo kyokka kitegeeza ki kitegeeza ebintu bingi kisookera ddala kitegeeza nti waliwo democracy omuntu wa ddembe y'ebintu okubiraba nga bw'alaba era tebasobola musibirayo era kitegeeza nti democracy nti omuntu asobola okweyogerera adde agamba nti nze siri musanyufu era kitegeeza nti ekibiina kya ddembe kina
free entrance, free exit. Oyingira ng'ekibiina bwe wajja bw'olaba tebikyakutambulira ideas nga sizezo okirizibwa okufuluma nga bw'ona oyingira eddiini mukulu Ssekanjako. Nze ndi Mukatuliki lwakuba tekisoboka ne kati bwe nva mu Bukatuliki ate mba sikyasobola kubwogerako ne sapula eno ngijjako kuba mba sikyabakiririzaamu. God forbid nenkwadde ng'ekyokulabirako nti bw'ovaamu n'ogenda mu ddiini endala ate tegeerera byeyo gye walaze ebyeno bireke toteekawo nnyo mbeera osobola obbawa ku magezi kubikugjeemu bireke butajjaamu balala nesigaluberera buli kumakya lwaggulo eri ebyeri ogenda bisoma ddi wasiramuse Kur'ani ogenda gisoma ddi wagogo wange watugambye wasiramuse naye tetukulabangako na Kur'ani tetukulabangako na sigida tetukulabangako na kakofiira tetukulaba nga weewala ebifo byotalina genda mu Isiramu byewala tetukulaba nga osembedde omuzikiti erinnya ery'ekisemu toyagala kulyogera toyambala ku kanzu obulombolombo obukulaga nti oli musiraamu tukutegeere ng'obudde bukyali tobukola kati gwe oba onoonya ki so n'olwekyo eba achievement oba ebeera achievement kati katugambe Mukama waffe Yesu Kristo yena abegizibwa 12 beboka abaaliwo ku mulembe ogwo waliwo abantu ku ddakiika esembayo okimanyi nti ekitono nnyo akwota yagenda yamuvaamu Yuda Iskariyoti Petero ayadawutinga manya si yadawutinga Petero eyakokolima emirundi 3 enkoko Thomas ayabuusabuusa tekisoboka tasobola kuba nti yazookedde olowooza Mukama waffe yayita abamanyi bozimba essomero kyogamba bala tebavaamu ne bagenda mu ddala tukwatagana tebakusibirayo osobola okugenda kasitojja n'endowooza ffe gye tugamba tetwagala nguzi gwe bw'ogamba nti oyagala nguzi ng'ogenda mu bibiina ebirala ebikiriza enguzi si lutalo tuli fenna nze ndi Mukatuliki nja kwegerezaako ndi Mukatuliki tukirizibwa mu kyalo ogwo bw'ogamba nti oyagala asinga ku omu kuba oli eryo ogende era kati gwe kijja kwanguyira ogamba nti anze nsiramusa njagala baki era banna bonna obaweze era naawe ojja kubwa kati oweddeyo tosobola kugamba nti wadde nasiramusa njagala 5 tekiriiyo tekitegeeza nti kino kibi wabula gwe olina kyolabye gezaako awalala ababaka badde ogambe 11 nti kati bakyajja ku kitebe abali mu lwatu ngaani tubateme 11 gwoleta gwe tematema mpuuka oyagala naye tumwogereko ey'omu kubona naye naye tumwogereko lwekyo tumwogerako ate kati osobola mu mathematics w'ebyobufuzi mu Uganda mpuuga n'omugjamu oyo wakasunguyira bagamba bamuwadde suspe ye n'atandika ekisinde ekikye yagamba suspension gye baamuwa teyali defined teyaliko nti ekoma budde bwe buti tugenda kuyita omwana n'abamu empeke kitawe bwamugamba togenda kulya mmere sookodde wali era atuula awo n'alinda ne bamala okulya tasobola gamba nti nze mwagambye nti sigenda kulya nze ngenze kwebaka tuseekane ku makya n'alinda ne bamala okulya n'olujjuliro ne balujja mu ddiiro olujjiro terunavaawo n'alindira ddala ate lwavuddewo ddi era omwana bwadduka omwana ataabeema empeke bwe bamukuba kitaawo bamaama we dadduka tukwatagana era abeera wabweru awo mu lujja era bw'aba adduse addukira wa jjajjaawe oba wa taata we muto yakuba essimu nti omwana ngazze eno nti ayo omwana alina ekyejo kino kyekibaddewo na kino nti akomukubyemu kamala oba ne babimaliriza tadduka genda ku street mpuuga oba kugamba mbu agenze kutandika maka gage ekikabo ekikono enyanga ogenda kutandika maka gago otandika ekika ekikyo kisinzira ground kinenye ku ground zaaliwa ani ye mugoba suspension yagamba omuntu omuyivu nga ye bamuteeke ku lubalaza yakulagako ebbaluwa ng'agamba bannange suspension ng'erudde ng'ekandalidde yagikulaga ebbaluwa
oba eryo lyejjindi kwegamba lyessajja omuntu lyaba yeeraba tukozesebwa ffenna ne bakuteeka ku suspension bagamba tukuwadde suspension bw'olaba egize toddayo nti bannange suspension gye mwanteekako yawuddeko ekirala biki byobadde oyogera mu suspension eyo naye yasooka kusirika biki byobadde oyogera muwuliza ku lumbe neeyo nga njogerako tobadde mu Uganda kyogamba badde tobiwulira tobiraba era neyo tumuwogereko kata toyesajja okudda alina ekibiina ekiki ekisinde ekiki tumusabira oyo tetujja mugwere kubanga kati yasajja kudde Abedi Bwanika kakati Abedi Bwandeka kakati Abedi Bwanika ayina enjawulo n'oli oli wakimanya kabonera mulala wa Nyindo Mukungu Abedi Bwanika ayina ekibiina bakiyita PDP ono talina kibiina ekirungi nti kati kyali badde kikulu kwegamba mukulu Sekanjako bw'oba olina amaka agago kyali badde kirungi ogenda ate otandika okubuddamu okubeera mu maka g'abalala semaka ng'olina ekibiina ekikyo nga te ero gy'ogenza okubuddama gy'okuba nga mwabakyawa nnyo asikukyawa nkubulira biriwo ebibadde byogerwa bya bukyayi ani abadde abyogera ebibadde byogerwa byonna ebyokubetta enziro nga metta enziro kavule abadde bametta enziro okusinga ondo ye lweteeka bweteesi n'ebigambo bye ng'ali kumpalanira akalwanira oli alwanira munywanyi we era yabadde asinga okwogera ennyo nebyabadde ayogera ku kibiina ngo badde tobiwulira era mwe mubadde mumwogerako anti kaakati yeyo kyeŋŋamba olina okukkiriza nti ono ansingako tosobola gamba mbuye namuvumye taata ndaba naye bwedde anvuma onomanya nti ono mukulu oteekwa kukimanya bumanya oba bw'oba ogenda muddamu n'ofunira engeri gy'omuddamu kuba asigama taddibwamu engeri gy'omuddamu naye olina okugirowoozaako mukama wo tosobola gamba mbwe wadde mukama wange nine obwedda nange kamuddemu tugende ku mulala abo bategerekese oye ensonga ezo buzimanya ensonga era anti kyeŋŋamba nkugira yeyagireeta akulira abali ku ludda oluvuganya lop Honorable Ssenyonyi ye gye neyegatta ku Ssekikubo era ekitegeeka mu lwatu position ya mwenti yeyo tuli mabega wa Ssekikubo ku nsonga eno nekitegeeka ne bakuyita mu meeting ey'okusensalinga oteekeko omukono nojja oteekako omukono ng'oli ennamba 23 mu meeting nga heading ku lupapula ewandikiddwa bulungi sensor motion n'ennaku z'omwezi tukwatagana no sayininga nomalamu essaawa wazindaba nga boogera ku sensa kubanga biri ebyokusayinga oyinza okuba tewabitegedde n'omutwe nga tewagusomye omubaka wa paalamenti obisanja bibiri kale omukiiko olukulu ayinza okuba kale teyabisomye nga teyasomye katukireke teyabisomye oba yabisomye teyabitegedde kale tumusaasidde teyasomye oba yabisomye teyategedde oba yabitegedde ne teyafuddeyo tewali buzibu omulamwa ne gutandika essaala n'esomwa neweebwa communication okuva wa chair neyogerwa subject egenda okwogerwako neeva ewa chair twagala kusensalinga era abantu bonna naddala abanoopu n'abaopposition abasobola abalala kobiweneera NRM omulamwa gwe tuliko gwa kusensalinga gwe guno ensonga ne ziweebwa lwaki tulina okusensalinga era tubakubiriza mu kikole n'ensonga ne ziweebwa reactions ne zibeerawo tukikole bwe tuti tugire bwe tuti n'obeeramu okumala essaawa zindaba n'oteekamu omukono n'ogamba n'ofulumamu tuli ffenna n'oyita ennaku 3 n'ogamba saabitegeera bampubisa nali sibitegedde bulungi kaakati era omukono gwange njagala gujjayo kale awo katusooke tukuleke n'ogamba nti nze ngujjayo kubanga nze tebinkwatako nnyo nali simanyi nti byebyo nga lwaki nguteekako nali ngenze mu shadow cabinet meeting ate nga toli shadow minister shadow minister
ani awudisa munne ategereka bulungi naawe kati tugende ku kikolwa kya Ssenyonyi kati jamba kati oyo gwe enchoso omwongera akaluluko kisinziira bakubanga batunda Uganda sokerera batunda Uganda nasoma Uganda etondibwe heading kweri mulamo ne bagwanje bulungi Uganda etondibwe namaleme kusumale sawa 2 buli Uganda etondibwe natekako omukono ngemaze ogenda nagamba nze sabitegera nti bali batunda Uganda naye sibitegedde era omukono ngujjayo kati ekikolwa kya Ssenyonyi ekyokutuuka mu constituency namukuba namuteeka ku ttaka teyamukuba kirwa kyeyamukuba yali kulumbe tewabiraba nabiraba okubuulira abantu gwakulira opposition okubuulira abantu byemubaamu mu parliament eri nobitegeeza bakama bamwe buzibu kyawe so kibokke ebiri mu parliament oyo mubaka wa parliament ojja mwetaaga ng'olina byeyagala okuyisaawo mu parliament siwa kikula bwe kityo byewetaaga anti kati ojja mwetaaga ddi nga sayininga byatamanyi lolo omwetaaga ati yagenda okuteekako omukono gukusa okulosakajjako kakati lolo omwetaaga tusokoleke lolo omwetaaga yagenda okuteekako omukono ogugenda okumaliriza nze mbundabanga bwe kiri kubanga gubyowooza mbu omwetaaga lolo omwetaaga yennyini yagenda olyoka omwetage bulungi tukyali Masaka azisifayo twaha naye yagala tumwogereko era newa NUP era wengenda ku website ya NUP endaga nti ene abaka 5 ne Kagabo nga temujje kakati oyo sigenda kumwogerako nnyo yasaze etteeka likiriza omwaka ndowooza ogusembayo ocrossinga flow kati abaka abagala ocrossinga kaseba ngebula mwaka paka bwakutaano yes naye yalangiridde wadde si mu butongole tosobola kumugira ye n'agamba nti gyawulirira emirembe yeeri kati oyo tumuleke kwate yatubulisa okoleke oyo tumwebaza okumwebaza kuba ayogedde amazima agambye nti enze emirembe ngiwulirira eri kati kiringa omukyala nakugamba sikyakwagala nze amazima njagala Peter oba buddala lwaki tomwebaza omwebaza obutakulyako sente ne butakumalira budde oyo talina taabu Juliet Kakande Masaka City ziti Masaka City Masaka district oba Masaka district no Masaka City candidate wa NUP Masaka district bamukuba kati oyo batambula basatu owekitiibwa omugalatiya n'oyo omukyala tukwatagana oyo ye byayogera obimanyi buli genda maaso oyo byayogera obimanyi ensonga ze oyo bali ku fayiro yemu eri bali ku fayiro yemu ali ku fayiro y'owekitiibwa ey'omugalatiya n'oyo omukyala bali ku fayiro yemu but olaba otya Masaka generally buleta Masaka mu kalulu akajja naddala ku ludda lwa opposition nga tugenda okugenda mu kalulu ako ng'olinayo ababaka 4 aba NUP kalugenda nti be opposition naye nga tebakyalina NUP by all means NUP ejaleta candidate nabo bajje beesimbewo nga bo ate n'abanawaganyala nga babamye kaadi ya NUP nga badde bajaga nabo bajje beesimbewo Masaka generally yo nga yugira bote Masaka kyogambye wagira abajemu Masaka wagira abawutanyi ba ssente z'omusolo sisuubira nti bwetyo ensonga ezoogerwako zimanyi bulungi gitwatandikira ezibali zoogerwako bulungi Masaka kyogamba bobe yali ayagadde ekyasembyeyo Masaka omu nga bagamba nti nze nabaleetera wano Honorable Kyagulanyi His Excellency ekyamutuuseeko e Masaka tewakirabye ne bangamba batwamu bava Kampala be basaakanya bwe batyo bava Kampala ne bakola batya kati ndowooza abakulu ba NUP abaliyo kulo batambula nabo abasaakanya lwakiko ogwo gwokka we bajjidde ebirala tatambula Veronica Ssenyonyi yakuba Veronica engalo ne zivuga n'engamba engalo zivuga sitya mu constituency nga bakubye omubaka waabwe tezivuga lwa mubaka oba constituency zivuga lwa mazima engalo zaali za mazima si za Masaka si za constituency si za Veronica si za Lopo engalo zaali za mazima engalo zaali za mazima so Masaka olaba musobola okuddamu ogitwala nga mwagitwala luli NUP n'okusinga okuno tugenda jeera bwezi kubanga ekituufu kye baagala bakimanyi asooka ategerekeke atya nti agenda kwesimbawo ajja kwesimbawo nze nkibuusabuusa ne bwanaaba yeesimbyewo
yensobi ennene jajja okubanga akoze mulamu bwe bonna kuba MPera bwenjogerako tegusuulwa ajja kuba akoze ensobi kuba MP ku kifo kyalimu yali eyo nsobi y'amaanyi kuba mumusanga olede mbaka wa parliament nejja kuba nsobi y'amaanyi kyogamba bati tebasoma mawulire kyogamba eno programu tebagiraba tebawuliza radio tebalaba TV oba be masakoloza babeera masaka wakati basiba Kampala kyogamba NUPS olwokukuba mpuuga mu kifo ekyo nga mpuuga akomye ngombaka wa parliament nnyo ne bamuleka mu kkubiro ekyo kipimira kuki eki ekyo kipimira kuki nkipimira mbigenda maaso kati sokoleke sekanja koleka wano bwe yalina okwebaza oba kwali kwebaza kwali kwebaza Thanksgiving okyakujjukira enkujjukira bwe yayisaamu omuto bw'ati eruka yawalide mu nnyindo walaba embeera oba baali banuupu be baagaana okumukubira enduulu baali bataddeyo abanuupu ne bagaana omukubira enduulu anti ogambye bava eno Kampala era tusobola basindika ne babeerawo wali bangi bajjayo bwati omutwe ne beesirikira ne bagira bati era nakyo nuupu yabasindikira baali beeyo Lukaya neewalala Erukaya walaba ekyali wali sokoleke Erukaya walaba ekyali ku mucomo wali nga bukulu ayitamuko waliwo yena mpuuga gwetuwogerako nakiraba bantu baali bamuswaba ekyali mu nnyindo wali wakiraba nakiraba kyali kitya ku mukolo wennyini ndoza mobilization yali ntini so wetaaga kumobilizinga ekyanjagala his excellence Kyagulanyi ayitewo buyisa gye mujja wati mutwe kyokka baliwo bino ebintu byangu byakulaba tugende ku mukolo mukolo gwali gwa muzinzi nga gwenkanankananga his excellence lwabeera mu Masaka kuba bagamba ndako tutageza dayingira muno ojja kulaba ekinaaba wano gwobigeraageranya otya oli ndowooza oli asinga kuwona amaanyi ekyo katukiveeko ekyo walabayo bameka abe omuzinzi abaaliyo okujjako banywanyi be munywanyi we naye nalaba Abedi Bwanika oyo bakinywi Mukaku Mabike Segona n'abalala baaliyo abatinitini yali Segona nayogera ensonga ze ow'ekitiibwa nagamba mbadde soya butajja kubanga ono mukwano gwange ensonga ze yaziwa taddanga mukubeera naye omulala walabaani Mukaku Mabike Abedi Bwanika Juliet Kakandi Veronica Nanyulo kyekinywi bonna bogambye era be bali ku fayiro yemu abana bali ku fayiro emu abana bali ku ntanda kati tugende kakati ensonga ndozo zitegedde bulungi niye unafuyiza nnyo omusajja naawe sikunafuya because nze wendeta mathematics w'ebyobufuzi wa Uganda formula yange gye mba nkozesa mpuga sitasobola kuvaamu omwagalamu bwagazi neyavuddemu dda mpuga osobola mukuba n'omujja mu formula y'ebyobufuzi bya Uganda nebwe kikyotalaba omanyi omuzannyo omulungi owa Chelsea aba yakirabye dda mu steps 10 tebamaze okumumeetinga kituufu aba yakirabye dda yaba yakirabye era komando omutuufu ow'amagye bw'abeera wano e Kampala kasita bayise ekayabwe nalukaya amanya wano ngadda ku radio call halo Roger ngadda ku radio call wano kizibu nnyo mu lutalo abajeni bwe gaba mandafu nnyo ne bagamba bakutewa de captain kizibu leka naawe kizibu nnyo nti bakutemeja kano brigadier gwali okirabyeko mu magye nti era abayekera bazze nnyo ne bakwata brigadier oba magye gajje gakwata kano si kyangu kati abatendeke baba batendeke olutalo gwoba walulabye edda gye lugwera tolina kulinda lukutuukako mu basamba olugi omutendeke mb'olinde ddala paka basamba olugi gwoba wakirabye edda nti kati wano bagenda kumpamba yes olina kudduka nawe n'oyiya obulamu abo tubamaze tugenze Ntebe municipality Kakembo Mbwatekamu wewe ni yupi naye oyogedde Luganda n'ogamba oyo we ni yupi naye kati kigambo ekiri mu italics ekiri bold ekiri ki naye bwe mmala okugamba era nja kuzzaayo ebigambo ebimu
tegusobola mala okugamba nti Bwakatuliki n'ebimuvaamu kati otandika okumanya okubigoberera bwagamba tegusobolwa naye ngenda mu ekereziya ku Lwakutaano nga Mukatuliki yino gamba eriyo novena eriyo embunze ngenda Lwakutaano ngenda otandika okugamba kale kwolwo n'osirika n'agamba nti nze tegusobolwa sinywa mwenge eddiini eŋŋaana neweesika n'ogamba eddiini yaawe yo Bukatuliki egaana omwenge musajja tabanga ali mu ddiini ndala eba ndala n'ogamba nti nze tegusobolwa agenda kuwasa omukazi owookubiri agambye atya nti agenda kuwasa owookubiri ne Mukatuliki ne bw'obeera mulokole kasita gwe omala okyogera nti oli mulokole ffe nga tusirika ebikuvaamu ebikolwa byo n'ebikuvaamu kati byebimu ne bw'ogamba nti oli musiraamu ffe nga tusirika nti ogambye oli musiraamu nti kale oli musiraamu ffe nga tusirika kati byoddamu okwogera awo n'ennyambalayo byeryongera tukakasa tugamba nti nedda lindako omusajja ono yatugambye musiraamu naye ebigambo byakozesa nga si byabasiraamu ebigambo ebiva mu kakembo mbwa tekamwa bya nuupu ekibiina wangambe kina demokrasi oli omuntu asobola okwegazanyiza mu byayogera freedom of speech yes nesi kuvuma kutyoboola kuwalampa kwekaniikirira na kwereega nali naye naŋŋamba nti loopu tasobodde kukola mirimu Ssenyonyi era ng'agamba talina kyagasseeko omwaka gw'omulamba kati ye ndowooza ngomba kapala nesigamba ebyo ebirala byayogera obimanyi bulungi oludde ng'omugobya sigamba ebyo biryoke atambula ne mpuuga ekyo tekyali kibadde kikulu nnyo naye ebigambo bye bimuvaamu okwandamayininga okimanyi nti ne bwetwala obuyinza kati oyo kakembo byagamba mulayira obutogera byama obutatyoboola obutalengeza obutasekereterera tukwatagana kati mukulembeze nabakyoyo mubaka wa parliament mu lukiiko olukulu olw'eggwanga mwali nengo oyogedde ne batambula nabo oyogedde ne batambula nabo nendaba yeyo ebintu nabiki ebimuva byayogera tugende wajimerwanga ate oyo yabakulira ate oyo yabakulira mu bonna oyo yabakulira Jimirwanga kati oyo ate oyo bamugamba ekisimanyi kumanya kubanga yeekanaakana n'agamba nti kanze kaneegereza okusaaga kigerezaako yeekanaakana n'agamba mbwa anze mundabira wano tegusuulwa ne taata wa Ssekanja gasingira ddala taata wange emirundi 100 wange talina magezi bwe mbageraageranya nga te yamuzaala kati oyo Jimirwanga kati Jimirwanga ate oyo twali bali tumuleka bulese kuba ate abo banyiiza bunyiiza oyo mu bonna gwe sijja kwogerako nnyo bali bonna badde mbakutemeratemera oyo ensonga ze zesitegeera bulungi era oyo gwe simanyi lwaki tajja ku kitebe oyo si Charles Tebandeke nti abeerako n'avaako Brenda Nabukenya network ebuukabuukako eya Tebandeke yajja ne yeetonda president wammwe n'akuwa press conference n'ayogera byatayogedde mu meeting Tebandeke n'abisazaamu n'agamba abisite twabiyogedde yoyo anti bye kitugamba mukulu Ssekanja ko ina abaana ojja bafuna ffe tulina abaana neffe engeri gye baatukuzaamu maama wagendanga n'otambula n'ogenda ku ekereziya n'osanga mikwano gye ne kikugamba nti maama agamba ki ojja omugamba bankyalireko oba biki n'otuuka waka n'omugamba maama bw'otuuka n'omugamba natafuna budde gendayo awo makati awo ne babasangiriza babiri gwe ne maama omukyalo oli n'akulumiriza n'agamba nagamba bino bino abaana tebakugamba kati ffe engeri gye baatukuzaamu engeri ate gy'olumiriza maama mbu maama nakugamba tojjukira maama nakugamba ku lw'obulungi bwa famire gwokkiriza n'okafiiramu bodda waka n'ogamba ne maama nakugamba so Tebandeke yali akifiiramu empisa ze bazze batutendeko okuva obuto
zitulaga nti obeera ne baabawo, obeera ne taatawo, oba ne ssengaawo, taatawo omuto, abo bonna bonna bakulu. Booso toyina kuwanyisiganya nabo. Bigambo. Balina okuweebwa ekitiibwa. Tuli ffenna? Yes. Kyangu nnyo bwe kityo. Ate babyogedde bw'ate gw'obisazaamu. Y'oli omukulu, oli bweru, ekibiina kitudde, lukiiko lutudde, lulina bye basazeewo, gwe n'okomawo n'ogamba nga wakatuuka ku kisawe anze sikkaanya nabyo. Tonnawuliriza. Obuyisiraamu butugamba nti olina okusooka n'olinda eddakiika 3 nga otuuse mu meeting naddala nga otuuse kikeerezi. Dakiika ga nga tonnateesa. Osooka okwate network. Odde ku mulamwa. Kakati gwokwatya ku mulongooti mulala. Nga byoteesa si bye byogeddwako. Si bye byogeddwako. Oba byayogeddwako byawedde. Ono yamwetondedde, ono baategeeraganye. Ebyo baakyesonyiye. Bano bakaanyizza katoyagala tekusajjula. Ebintu ebyawedde edda ne batambula. Dakiika ga 3 nga tolina kye waagambye. Lwaki olowooza mu kisanja kino tufunye nnyo debate ya kaadi? Ndowooza okuva NUP we yajja kaadi. Lwaki kaadi olowooza efuse nnyo ey'amakulu mu budde bwa NUP nga ye leading opposition political party? Kakati Mukulu Ssekajjako. Bana anagifuna ono. Mukulu Ssekajjako. Bana yagano ogifuna eyo. Nali nkyasoma mu primary Kasobi awo. Kakati nga olw'omuvubuka buyita Maaka. Ninga Maaka obuwala bumulwanira nga 7 bulwanira Maaka. Nendeeta ekirowoozo nti nemwe n'omusanvu okusinga okulwanira Maaka. Lwaki ababiri waki tebalwanira nze bankuba oluyina kati. Kakati nze nali sambala ngatto. Maaka yabeeranga n'engatto ng'aba smart alabika bulungi embeera nga zeezo. Musanvu gagwe gumulwanira. Kyokka gwe tewali n'omu akulwanira. Tewali, fe abasigadde teri n'omu atulwanira. Kati ng'ogamba nti Maaka alina obuzibu. So kati vuga point. Point eri nti oli wa Chelsea. Nabadde mpa example wano nti edda omupiira gw'edda. Twalina ttiimu nga bagiyita Sports Club Villa. Weeri naye yali yamaanyi ebiseera ebyo okusinga kaakati. Nga yamaanyi mu Africa yonna by the way. Mu 9 yatuuka ku final 2 eza Africa. Confederations Cup kupi yagisooka kuletuuka ku final ate neeri Africa CAF Champions League. Nenga Villa ina ba 11 bonna balungi. Villa yalina 11 aba bana ngaina Alex Olum nga bwakwata omupiira asala buli omu n'asigala ku ttaka. Ngaina Sande Mokiri nga kuba omupiira omulaba ne gwenyenya golo ne yenyenya bwete omupiira kuba omuti golo ne yenya bwete ne golikipa n'agamba gusooke guwummulemu nga golo yeesuuba bwesuubi nga ina ekigere bwe kiti Sande Mokiri nga yalina waya. Bw'ova ku ekyo nga tulina Superstar Godfrey Kateregga bonna bakuba 11 bonna balefuti bakuba 11 ng'omupiira aguteeka wano n'aguteeka wansi tewali alutonda nga tulina Sula Kato corner kick specialist nga bwagenda bukona bwati alireeta bagidde musaba yalabye edda watofu kapa katimba ne tubeere na kivubo enduulu nevuga ani abasookamu omu tekaligamba omu nze nali wanga Sula Kato ne bagamba Sula Kato abulamu ensonga zaabwe ne bazigwa nange nempe eddala nenga wabate Katerega bwa mukunnyonnyola gamba Katerega yabasookamu Katerega bwali moli n'agamba twagala kusobola okuba waya Sande Mokiri tetwagala byakwemola bya Katerega kubanga yasala busazi n'atukubisa enduulu aba nenga Villa ina kuleeta ogwo kyekiri kye nakugambye tuli ffenna kati FDC ereeta baani kaadi egiwaani ani naani abali ku mbiranye mu DP mu kaadi oba mu FDC y'ensonga tulina kwogera kiri kye nagambye ekya Maaka kuba yali omulungi omuvubuka nga bonna gwe balwanira ffennaffe nga twagala batulwanireko naye nga teri atulwanira nga buli omu atutulira kyamuli kyekiri ekya Villa nange munwanire nga teri atulwanira kati ogambe debate yabeerangawo ttiimu endala tezabeeranga naba 11 naye twabeeranga mu debate netandika ku Mande paka ku Lwomukago omupiira okusambibwa ani asooka mu 11 mu bufunze NUP nnungi okusinga abala ye debate eyo gy'olaba bweti bweyina okuba
bwino okuba nze mbadde mmanyi kadi tugiwadde nnyo obuyinza okusinga amaanyi g'abantu kadi tugiwadde nnyo obuyinza nti yeeyisawo tegusuulwa okusinga omuntu walonda tegusuulwa nakawa goloza ni agaba kadi muno president wammwe kusimbuliza ebigambo bye yagamba atya kusimbuliza ebigambo bye Masaka nga baziika Segiri agamba in fact tusimbuliza ebigambo bye mu kuziika kwe baalimu ojukira Abedi Bwanika we yalumbagana Waiswa simbuliza buli wayagala okukuziika agamba oyo ize na muwa kadi kukomba ka parliament nobalo kunze nabo mwakitegeeza achi owninga nti yagaba kadi mukama wange kiri bwe kiti mu makewo bwe bajjenga baagala mbazzi omukyala n'agibawa ani abagibawadde mukyala nyinimu yabagigabye onaya sanzewo omukyala nze siriyo bamusabye yes bagamba bati ati mu maka g'omukyala nanca bagamba mu maka ga Ssekanjako gye tujje embazzi so kati tukwatagana y'ensonga Kyagulanyi wajjiramu his excellence kati kadi ani agigaba mwini yupi bantu mwini akamyufu nkugambye bantu batya ababulijjo manyi g'abantu bagigabira ku kitebe kavu ogambye tusembulize bya his excellence Kyagulanyi si bwogambye yagamba ati asembuliza yagamba kadi nze nagiwa oyo n'afuga ombaka wa parliament kukuziika Segirinya waliwo okuziika kwe baalimu Abedi Bwanika yalumbira Waiswa bali e Masaka Kyagulanyi bwekata akaziraalo ye yayogera ebyo nakkakkanya ne Abedi Bwanika bali basitudde enkundi kati tukole bwe tuli mu Ssekanjako tugende mawulire getumanye obulungi olulimi na mawulire bwe mmala okukola program muteekako wano brief sabagikoze ono yabadde omusasi ono yabadde editor ono yakoze kitya temumaliza ne executive director wano omusasi w'okuntiko aba yagisase saba yagikoze bwe bayita mu kooti bayitaani bayitawo ofiisi yonna ani agenda eri si mususuzo omukulu emususuzo omukulu yagenda yaba yabadde mu field yaba yagiyisizaawo yes era yaba yayisiza yes ne mu processes yazo zonna yonna mu process aba yagibaddemu abali yawo because tipo esobola okujja ku office ne bagamba nti tegusulwa gwagenda ogenda awo ejja okola emboozi ejja ku editor editor bw'amaliza tulina sub editor sub editor abeerawo tukwatagana n'abala bagenda baddirira ne tulina paka editor paka ku musunsuzo omukulu omusunsuzo omukulu atunya front page yokka nenga yeesiga nti bano byonna bye bayisizza bibye kiringa bo n'ogenda mu ssomero si necessarily nti Edimasa yagenda okuwa ekifo era wekibeera nti Edimasa yagenda okuwa ekifo badoosi ne baani abatunira bo ne bo weebali oluvannyuma kebe ripooti ya mwana ng'akomezaawo ripooti tuli ffenna class teacher asayininga n'omukulu w'essomero bwekiba kitaka ginyonyole abantu nga bajje bagaba kaadi eno point no tusooka tuva kweno kamyufu eyo ekyo kira tugenda kyogerako mu bujjuvu bwakyo tugenda kyogerako ekyo tugenda kyogerako kati ne wano kyegezaako okugamba nti nnyinimu yagula emmere neefumbibwa nga nnyinimu ali eri n'ayita abagenyi be n'eriibwa bwe bamaliza era ne bagamba yatugabudde mwami Ssekanjako yakoze eki yatugabudde kikitegeeza ne processes weeziri kati katuddeyo ku nsonga yo gy'oyogerako kaadi bwe zigabibwa mu noopu bwe zigabibwa n'ebibiina ebirala byonna tukanya ku ekyo kikanya n'ekyo constitution za political party ziri standard zikyukamu bitonotono zino ze methods eziyitibwamu ogabibwa kaadi esooka adult suffrage enkola eyo NRM yegikola eyita buli muntu yenna NRM oba si NRM bonna ne bagenda bakuba akalulu bwe kiri soka tugikanyeeko wonna n'abamemba abatali be NRM bonna bagenda ne balonda agenda okukwatira NRM tiketi ojja kufuna comment bajja tugamba comment kibadde era kibeerawo abantu bagamba katugende twetabe mu kalulu ka NRM balonde omunafu
kibaddewo over wano balonda omunafu bonna balonda akalulu sijja kwogerako iyo method yaabwe kabeeramu emigo n'ebirala okategedde bulungi ffe tetusobola kagendako ffe ntegeza banoopu kubanga yenaalemu esobola okuyiwa omusimbi omungi n'eryanya eringi ne mulonda omuntu atali wammwe eyo enkola ekkirizibwa mu constitution zonna eza political party eyemu eyokubiri waliwo akalulu akalondebwa akalibadde nga electoral college ne baddira obukulembeze bw'ekibiina ne bulonda akalulu nga si buli omu okugeza ekawempe buli paalishi erina akakiiko k'abantu 15 abantu abalondebwa okuva mu paalishi eyo nga banoopu 14 kati kawempe bwe bayinda paalishes tugeze 10 ng'ekyokulabirako babayita abo bonna abakulembeze 15 oba okusinziira constitution bwegamba ne balondako ba chairpersons ne baba 14 ne bateekako akakiiko akatwala constituency nako kabantu nga 15 aka constituency eyo ne bateekako n'aka district olwo ne bagatta abantu nga 85 ne balonda naye nga si buli omu nti alonze naye abakulembeze b'ekibiina mu kitundu ekyo ne balonda eyo enkola ekola DP egikozesa nnyo ne FDC gye badde ekozesa enkola endala eyo tugikanyizaako bulungi enkola endala wo gye bayita eya vetting ne babagamba mwenna abagala okwesimbawo mujje akakiiko ne kaba vetting muleete ebiwandikako akakiiko ak'abantu nga 10 oba 5 ne kaba vettinga ne kagamba nti ono yawangudde eyo enkola gye twakozesa ku luli tugifunye bulungi aha waliwo enkola eyo gamba nti akakiiko kano kagende keebuuze mu bantu ne bafuna abantu nga babajje mukono kalangala oba wa bemutamanyi ne babasindika ku ground bagende babuuze okusinziira ku baagala kaadi ne babuuza ne bakomyawo ne bagamba nti okusinziira ekiva mu field ono yasinze waliwo enkola ng'ovudde ku eyo eya appointment akakiiko akawamu eyo ebeerawo ddi ebeerawo okusinziira embeera bweri nti tuli mu COVID-19 teryakkirizibwa kutambula abantu tebagenda kwesimbawo bajje wano boogere tukoze tutya intaneti bazisazeeko nga olw'akaseera ak'akazigizigi ne wabeerawo agamba nti muganda wange yagambye nti yajja sikajjako yagambye agenda kola ki agenda bendera kola ki kugitwala n'akwata kaadi oba mu bitundu nga babatigomya nnyo temulina wadde okusobola okutuula oba okuyimirira n'ogenda kale bo n'ogenda ekihuula eyo oba wonna nga mulina okusomozebwa kw'amaanyi n'okufuna oyo yennyini agenda okwesimbawo olutalo kakiringa bwolaba wano e Kampala NRM okufuna agenda okwesimbawo olutalo bamaliza balese Ragadi ye n'agamba nti tebagala kukwata kaadi Ragadi n'agamba nti nze mugintibe kagitibe kanfe nayo kati ng'ogamba mugende mu kalulu kati ng'ogamba otya nti sebo tetujja gikuwa kubanga twagamba tulina ogenda mu kalulu tewali balala gwowe kagyetaaga okusinzira katugikuwe ne wabeerawo enkola endala esembayo eya combination y'ebizo nti tusobola okusaba nga tuli 10 ne tusaba eri ekitebe ne kisunsulamu mubadde 10 ne bayisaaba ne babasindika mu bantu abantu basalewo kwabo nga bajjeemu abalala tuli fenna method nopu gye yakozesa eyasembayo yali ya vetting Mase walukamba ndoza yakulira akakiika yes yakakulira yali ya vetting naye ezo enkola zonna ziyinza okukola zikkirizibwa mu ssemateeka nga bwe kiri mu NRM bwe kiri mu UPC bwe kiri mu DP bwe kiri n'awalala bwe kiri ne mu America mu Republican ne Democrats ekibuuzo nkizeemu so abantu mu kujiga kati mu bufunze ekisanja kino ekiggwako abantu sibe baagaba kaadi ewammwe awulwa yali ya vetting vetting abantu abo baavaawo era bava mu community akakiiko kakulemberwa abakulembeze akalwa
akavetting katugambe mase walukamba ne banne kebatuulako kati nabo baddayo mu bantu eri ne beebuuza baba tusalirawo okusinzira ku credentials zammwe tulina owekitiibwa bya Mukama omulamuzi byabakama yatuuka buli mu kanyomero ka Uganda akavudde wano ku kitebe ekikulu oba buli kitundu kirina isi zaayo yes nenopo erina obukiiko obwo bulina buli parish tekyetagisa mase walukamba tekimwetagisa kyetagisa mase ku communicating nabali ne bakola omulimu ogwo ne baweza results waggulu kati eriyo omuntu yenna agamba nti abalonda mwalimu omuyindi oba mu China oyina yakulaga ku lisiiti nina bye nalabakaawe nga bitambula ebya ono Walubaga South nga bitambula ku mikutu aliko ku TVM ne bamukwotinga ngagamba nti yino okufuna kadi yawayo sente bamukwotinga wamulabanga ayogera of course yavayo n'abyegaana ng'omuntu lwaki okuyita kwegaana si kutereeza kubiruŋŋamya lwaki okuyita kwegaana notakuyita kutereeza oba kuluŋŋamya kubanga gwe mubadde mugamba complainant kuba ne guba musango nga bankutte tuli fere mugana nzibye essimu yo gwe novayo n'ogamba ata nanzibira ssimu kati keesi ebawaawo beefudde kati lwaki oli alemerako nyumba ogibbye oteeka okuba ogibbye naye nga nanyini wayagamba eyange essimu yino ogirina omusajja tanakwata ku simu yange ndi oli n'akalambira n'agamba awali omukka tewaba muliro era ateeka okubeera alina kyaga mutiisizza katunaatambula tutya bannaaye tugende ku neteekateeka y'ebibiina by'obufuzi isi nagirabye eyagala biliyoni 7 okuteeka akalulu akajja 221 n'ebibiina by'obufuzi mu kulabako ne bannabyabufuzi naddala gwe gy'oli ku ludda olwabula gavumenti beeteekereteekedde akalulu kano yo isi yeteeseteese yekulaga yeteeseteese kasita bagiwa ssente ezo 7 biliyoni nga bwe yakategeka ddi akawedde oli kansala ku City Hall akalulu wayita mu kalulu ki sikawedde ati kachoka kyakulabirako kya sikanjako bwe nzije n'enkubbako bubisaawa essimu nesigitwala n'ebira ne wallet kitegeeza sikubye okubba nyina kubba 100% kitotegeeza gogamba nti ate gwe wayitawa mu kalulu okubba olina kubanga wanziba 100% ne tukwambula wena n'osigala n'endawera ne tugikujjako bwe magana natwala ssaawa yo kamba sikubye point gyegezaako okudelivering point eriemu nti nyinza okuba nayitawo naye tikitegeeza nti tikaali kakibbi omubbi tekitegeeza nti ayera alete n'olweyo ayinza okubbako ebitono ekisinga obukulu najja mu nju ebirala byonna n'abirekamu naye nga yakozeewo ssente watunze ettaka miliyoni 2 n'agenda nabyo mu kisawo ng'oli ajja agamba bwe baba baakubye enju tulage mazima yonna ebintu byonna nga bijjudde ddala bino nga byasigadde bw'aba yalebadde mubbi TV nga yino fridge yino kino kitanda laba bannange omusajja ono bannange bakubbye batya kijjako kuba nti banzibye olw'okuba ebirala byonna byasigaddewo si kye kitegeeza wadde wawangula tekaali kamazima na bwenkanya kikitegeeza naye mpuga bagamba mugende mu electoral reforms kyali mu kuvuga naye mulaga temukyagala naye ate muli ready okudda mu kalulu oyo ebye birungi actually nze muwagira tuli nga bwe yanegotiating okugjayo basegirinya yabyegaana ayiduzi yabikiriza nabo yali amasaka wali mukuzi yazemu negotiation zaali za kwata segirinya ne Sewanya na bagende babatwale bwiru babajjanjabe baveeyo bave mukomera babatwale babajjanjabe nekikola zaali za kubata okay kale katugende nekyo nekikola era mbu babatwala segirinya bamutwale babajjanjabe kati reforms zagenda tu negotiating nemwachawo omusajja sikukyawa mu mutima mulungi ne reform atu negotiating kubanga omusajja gweyogerako munnamateeka era n'omukutu gw'amawulire yali agenda gutanza miliyoni 2 kati kyeŋŋamba olw'okuwandiika emboozi eyo kyeŋŋamba atu negotiating tetulina buzibu na reform
tuzagala naye tunegotiating but mwe muri ready okuddayo wadde reforms teziriyo tumukiririzaamu bwana negotiating tatuvaamu kwasifefe kabine ebirala n'ekibiina ekiki kizeetaaga talina kibiina ekisinde kizeetaaga atunegotiating oba bwe biba atunegotiating ffe tutulina buzibu wa president wamwagamba nti muri ready okuddayo nti akalulu kano si kalungi kugendamu because ebirimu bingi naye tuleeta abakulembeze abalungi kati nga basenyonyi bajja n'abalala bwe tulonda naye bannamwe babagamba abamu nti bannaye tusooke tugobe ku electoral reforms amateeka gafuga okulonda gakyukemukko akalulu kalangibwe ku district n'ebirala naye kati ogamba abanegotiatingire naye ali mutalaga bina byabufuzi I think kwendi mpya ajja kujja asinkana abakulu boogere ebiina byabufuzi byagendemu bimenyere yagenzeeko ku FDC eriwe yawa ya najana FDC eriemu ye najja nankombe banayo si bwe baava ne bagamba nti sente za jjajja zitevunya butevunyawo si eyo aha eyo tu nagenako ku PPP yamuze ebidandisali yagenzeko ewe wala ne DP ku Jema ne Jema DP tanabagendayo naye yabawe ebbaluwa kati abulayo DP FDC UPC NUP ng'anoonya kyayagala kye ayagala birowoozo byammwe n'empira gwatandise dde firimu yavuze dda kati kikyano kati era platforms ziba za 226 230 mugongo simanyi yatubuulira azaagala ku luno oba azaagala mu kajja kubanga azaagala mu ku luno azaagala mu kajja simanyi nange ekituufu simanyi ku luno ndowooza budde buyise omanyi obuzizza nti ate akalwa ki tukagendamu nga reforms tezinakolebwa wasamba ku mupiira nnyo n'amaanyi bwemba musamba omupiira difiri wa mancholo n'oteebereza nti omusajja ali offside okola otya ng'oyimirira nti ali offside yimirira n'owanika omukono noga omusajja ali offside mpira ogusambira omukulu sokoleke omupiira ogusambira wa oyimirira siganye n'owanika omukono nti ki omusajja ali offside oyo wali omulabyeko ng'ogyeko gwe oyine wali omulabye ba ku TV omupiira ogw'okukyalo ogw'abatamiivu osigala ogoba owanika omukono osigala ogoba omusajja naye ng'omupiira omukono ogoze eki simulabangako omuzannyi agamba nti offside defiri okugambye offside bagenda kukuba akatimba ate rifali agibale defender yenna omulungi ogoba owanika omukono naye omukono era oguwandikamu katono oguwandikamu ogenda okulaba omusajja aleega nga rifali ye talina kyayogera olina mufubutula bufubutuzi empiira wagisambako egy'ekyalo nemwekengera nti omusajja omu agenda okusamba amenya amateeka amuyinza okugamba okusinzira amateeka agammwe nemugamba okusinzira amateeka agafuga gyaffe gy'ebyalo omupiira guno gwabafumbo nabatali bafumbo ne Sendege yali mu ggoolo si mufumbo ate ali mu ggoolo y'abafumbo bwemwekandaga nga mugamba temugenda gusamba etteeka ligamba muwandiike ebbaluwa asambe protest letter mugiwandiike musooka ne musamba oluvannyuma musango ne mugutwalayo yembeera ate n'ekirala omusango kimanyi tebagusalanga omusango gwe twatwala mu kooti y'abantu kimanyi tebagusalanga wano wenyini wetuli abantu ye kooti wonna wabeera waliwo kooti y'abantu okimanyi tebagusalanga gujja kukyakuluma kyabagusale tebagusala ne bagenda bagira okugusala goloza omusango gumala emyaka emeka tegulina gundi omusango gumala n'emyaka 2 egy'ettaka guno gwakatwala ng'ena era ffe tulina essuubi nti abantu kooti ejja kugusala abantu bajja kuzuukuka omulundi gumu bapa bagusale sibula abantu neyanziza okunkyaza wano okubaganya ebirowoozo nkubiriza abantu bonna mwetabe mu kalulu mugende mukebera enkalala mulonde kubanga eryo ddembe lyammwe era ebiva mu kalulu ako biteekwa okuba nga biraga will y'abantu nokyo abantu mwetabe mu kalulu ate mulonde
Twenza nnyo tweyanzege tutambule olunaku olwaleero ne Innocent Gusuulwa munnamawulire munnabyabufuzi munnamateeka. Tujja kutandikira olunaku olulala akuume.